bwe twali tunaatera oyingira mu campaign twali program emu ya balometa omwami omuntu omusichana n'agamba bw'ati we tugenda awo ekyejo kiweddewo mu Uganda Munnayuganda abadde yeeyita opposition alina ebifo bina byokka byajja obbeeramu bw'otobeeremu ekizayiro ojja kubeera Magombe bw'otabeere Magombe ojja kuba mu kkomera bw'otobeere mu kkomera ojja kuba naffe mbadde ndyawo ne ŋŋamba bannange bwe bataakusindiikirize n'obeera nga pulezidenti wange Kyagulanyi ojja kubeera nga Waiswa bw'otobeere nga Waiswa ojja kubeera nga Edith bw'otobeere nga Edith ojja kuba nga Mao. Omusika w'omubaka Helen amaze okubeera nga azuulwa era alangiriddwa olunaku olwaleero. Gwe nno mukwano gwange mpuliriza ku AKTV Media Uganda, nze AK Master Kawandula Bigambo emabega w'omuzindaalo. Wuliriza emboozi eno okole kye tuyita okusharinga video eno. Abaogedde babadde bangi olunaku olwaleero amukusabira omugenzi, wabula bingi ebizuuliddwa ebyama era nga bingi ebituukiddwako olunaku olwaleero. Era wano we tuwuliridde n'ebigambo ebyessiwazizza bannansi bannayuganda bonna, naddala abo abagoberera ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda, ng'ebigambo biri bina ebyayogerwa ku TVM ya NBS. Buli ali ku sayidi y'oludda oluvuganya gavumenti tambuza vidiyo eno lubatuukeko. Wuliriza bano nga baamala dde okulangirira bwe twali mu kampeyini, nga baategeeza nti omuntu yenna agezaako okulwanyisa gavumenti ya Mwami Museveni mbwe alina ebifo bina eby'okuwangaaliramu. Kuno nga kuliko genda mu exile nga bw'olaba Mwami Kyagulanyi essaawa zino ali munda mu ggwanga lya Amerika, wadde nga yakakasizza nti essaawa yonna nkoma munda mu ggwanga Uganda tetumanyi ddi, kubanga poliisi olunaku olwaleero evuddeyo n'ekakasa ensonga zino nti eby'okudda kwa Mwami Kyagulanyi ekisooka tebimanyi. Ekyokubiri, mbu bo tebalina musango nagumu gwe baali bamuguddeko yadde gwe balowooza okumuggulako, mbwe essaawa zino talina kye yakola bo kye bamanyi. Kati wuliriza bano nga bagamba omuntu avuganya gavumenti eno alina kubeera mu exile, alina okubeera mu ntaana, alina okubeera mu kkomera, oba alina okubeegattako lwampaka mu NRM. Nga bw'olaba omusajja ow'amawokota Honorable Yusufu Nsibambi yafundikidde yeegasse ku NRM. Nga bw'olaba minisita wa Ssemateeka n'essiga eddamuzi Nobert Mao yabeegattako era kati agala fuuka sipiika wa Parliament ya ggwanga Uganda. Kaakati nno Honorable Helen ye ayolekedde entaana. Mwami Kyagulanyi ali mu exile, Waiswa Mufumbiro n'abalala bali mu makomera. Y'ensonga lwaki olaba nga Beiro baaziba bino byonna byali mu pulaani. Ampuliriza njagala nsooke nkutwaleko mu bigambo ebimu ku ebyo ebibaddewo olwaleero, n'ebyo nga muganda wange Kali Lugambo munnange bw'abyogedde naye nja bikutwalamu obiwulire. NUP erina okulonda omusika oba bafamire ye balina okulonda omusika. Waliwo okulya n'okkomba essowaani, waliwo okusika omuguwa. Kyokka nga n'engeri eddwaliro Honorable yafiiriddemu ebyama byongedde okuzuuka. Ani nannyini ddwaliro lino? Ani amuzaala? Ani abadde akulira abasawo owa NRM oyo ate nga ye yalongoosezza Honorable Helen eyafudde? Ogenda kwewuunya abantu be tuyita nabo, be tutambula nabo, be tulya nabo olunaku olwaleero mu vidiyo yaffe eno gye tuwolekedde. Hajati Nakalemba ono omukyalo omusomi w'eddwa ntambula naye nkugamba enkya n'eggulo, gwe mwettanire mu mbeera yonna eya buli kkala, ey'essanyu n'ey'ebizibu, ali Uganda n'ali ebweru wa Uganda, mwenna abakolako mu mbeera ya kukkaanya. Kale Hajati Nakalemba ono asomesa n'abo baagala okuyiga okusomeddwa ezo entuufu. Kati ojja kumukubira ku nnamba eyo, ebizibu byo ebikutte ekkubo lyo
bisobole okubeera nga bisumululwa mirimu gyabula amajinni biki byonna Hajati abikolako mu mbeera ya kutegeragana. Kati kansooke nkutwale mu bubaka buno bwanjawulo obutambi bulinga buna tugenda kubugoberera kamu ku kamu nkujja mukano nkuzza mukalla ogenda kutya ensi. Twongedde okuzuula ebikwatagana n'eddwaliro MP waffe kati omugenzi Nakimuli mwe yafiiridde. Nkusaba wuliriza bulungi n'obwegendereza ate sharinga video eno gitambuze nga bw'osobola. Eddwaliro eryo nannyini lyo mutabani w'omugagga nannyini kampuni gye bayita Seroma Hardware n'amasomero gonna aga Seroma. Era nga amannya g'omwami nannyini Seroma taata w'ono dokita nannyini ddwaliro Nakimuli lyafiiriddemu bamuyita omwami Sekidde Robert ne mukyala we Margaret Sekidde. Era ng'ekigambo Seroma kyava mu mannya asatu: Sekidde, Robert and Margaret mwe muva ekigambo Seroma. Hardware yazolaba mu Uganda yonna zibayita Seroma za mukulu oyo, n'amasomero gonna golaba gayita Seroma ga mukulu oyo. Mutabani we yasoma n'amala okusoma kwa dokita n'amukolera eddwaliro eryo libayita Alexandria MP waffe mwe yafiiridde. Ebyafaayo bya taata wa dokita oyo mwami Sekidde Robert yaliko omujaasi mu magye ga omugenzi Dr. Apollo Milton Obote era nga yali ku ddaala lya lieutenant. Museveni bwe yawamba gavumenti mwami Sekidde ng'eyali omujaasi w'eggwanga n'ajoyininga gavumenti empya eyali ezze n'asigala nga mujaasi ne mu magye ga Museveni. Nga mukyala wa mwami Sekidde olwokuba nti omwami yali mujaasi, mukyala we yali akola mu maduuka g'amagye ge baayitanga Army Shops edda ng'ejjira eggwanga likyaliwo era nga bakyaliteekerateekera. Mwami Sekidde yatuuka ekiseera n'alitayalinga mu magye era ensimbi ze yafuna mu kulitayalinga kwe n'azigatta ne mukazi we ze yafuna mu kulekera okukola mu maduuka g'amagye ne batandikawo kampuni eyitibwa Seroma gye babbula mu mannya gaabwe asatu: Sekidde Robert ne Margaret. Bagagga fuggi nga bw'okiwulira. Ebifaananyi byabaawo nga bwe mbikuteereddewo, omwami n'omukyala nga baselebratinga emyaka 37 egy'obufumbo. Ebyo byaliwo emyaka 5 emabega. Nga bw'omulaba ne famire ye ey'abaana be ab'obuwala ne famire ye ey'abaana be ab'obulenzi. Awo gwolaba omulenzi aliko katiiki aka red ye dokita nannyini ddwaliro MP waffe mwe yafiiridde. Ayo tegeddeyo bulungi? Yes, tugende mu maaso. Akulira abasawo mu ddwaliro eryo Nakimuli mwe yafiiridde bamuyita Dr. Ruth Kasolo Aisha ng'era ye mukyala wa Minisita Kasolo Haruna. Oyo gw'olabawo mu kifaananyi nga bali ku mbaga yaabwe ng'afumbirwa Haruna Kasolo ng'amuwadde n'ekirabo kya mmotoka Range Rover nga bw'obiraba mu kifaananyi. Oyo yakulira abasawo mu ddwaliro Nakimuli gye yafiiridde. Ompulira bulungi? Haruna Kasolo bba wa Dr. Ruth ye chairman wa NRM mu Buganda region. Era yakola kyamaanyi nnyo, yateekamu ssente nnyingi nnyo okulemesa Nakimuli okuwangula akalulu k'ekalangala. Nga Nakimuli wadde ng'akyogera mu interviews ezazaakola ng'agamba nti akalulu ka kampeyini zatambula bulungi mpaka ng'ebula ennaku 3 Kasolo yayiwa ssente ezitalina alina. N'akavuyo n'ateekawo kayitirivu obungi okulaba nti tebalangira Nakimuli. Kalula n'abeera wa kisa, Nakimuli ne bamulangira ng'omuwanguzi. Mwalabyeko community omu yapostinze message za Nakimuli ze yawandiika nga alina gwategeeza nti abasajja bandi bubi baagala kunzita ekifo kino basobole okukiteekamu wa NRM ekizinga kalangala bakyetaaga mu bulungi oba mu bubi. Eddwaliro eryo Nakimuli mwe yafiiridde.
simanyi oba abadde takolanga ku research wa ddwaliro eryo kumanya ani nannyiniyo baani abalirimu na programu yalyo nga bwe litambula n'akeera enkya n'akola appointment nti nja kujja mu nnongoose akulira abasawo n'akimanya Dr. Ruth Kasolo nti muba patients bebalina oba mubalwadde bebalina bebakoledde programu y'okujjanjabibwa mulimu ne Nakimuli ow'ekalangala gwe baayagala edda okusuuza ekifo ekyo n'abalemerera olw'amaanyi g'abantu laba bwagenda mu ngalo zaabwe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awuliriza nawe sokolo zekyekiza okuddako nga Mukakasolo agambye bbaawe nti owaayi kana akakazi akakutawanyanga ekalangala nti nina appointment yako kagenda kujja kalongoosa. yanukula Mukakasolo ng'omwana okulanga yigwe Kasolo akakazi kadde katawanya oyinza mwana okulotya. Temwewunya ku byabaddewo kufa kwa MP waffe. Simanyi oba teyakolako research kumanya ddwaliro kimwakola appointment kugenda kumujjanjabira kumanya bannannyiniryo ne history waalyo walayi simanyi. Kubanga bwe tumaze okukola research ne tuzuula ebyo byonna ebikwata ku ddwaliro olabira ddala nga mu butuufu yali tasobola kuwona ng'agudde mu mikono gy'abantu abo. Ng'ogudde mu mikono gy'eddwaliro nga Mukakasolo yakulira abasawo mu ddwaliro gy'ogenze yabadde tasobola kuwona. Wumula mirembe Nakimuli. Kino no kibeere kyakuyiga eri mwenna abawagizi ba NUP naddala abakulembeze ba NUP mubeere beegendereza ku malwaliro gye mulaga, ku masomero gye mutwala abaana, muzire nti mwe mulya buli kyogenda okola bamwegenera sooka okole research tonaba kutekinga any decision. Oba kitegera bingi bye tuzudde tujja bibawo naye nkuwadde background ennannyini ddwaliro yaani ani amuzaala byajja bitya mpaka ono lwatuuse okugenda ofiirayo. Komawo ne part 2. Mugakagwawo agava ekalangala. Taata w'omugenzi Honorable Helen Nakimuli bw'abadde ayogerako eri abantu abakuŋŋaanye okujjukira n'okusiima ebirungi omukyala we byakoledde Kalangala, asabye abantu b'e Kalangala batunule mu famire ye balondemu agenda okudda mu kifo kya muwala we Helen. Helen abadde mubaka mukyala akiikirira abantu b'e Kalangala. Era essira basinze kulissa nnyo ku mukulu wa Helen omu ku babadde bamujjanjaba. Muzeeyi azaala omugenzi bw'abadde ayogedde bw'ati. Njagala owulirize vidiyo n'obwegendereza then tukomewo. Bampita Simba. Tusimbe ensigo ezirimu emmerezo ate bwe ziba nga zimeze tuzifukirire, ate bwe tuzifukirira tuzaagale tuzinoonyeze n'akatale, ate bwe kafune leka kugamba nti nze, leka abali mu katale babeere baki baganyuzi. Abali mu katale balina okukola ki? Kati nze singa kulona era nze nazaala nnyo era bwekiraba nsooka nenekubanga wa glory be to God. Abaana bange babaga we bali bonna baana bange abamu tebaliwo. Kama mwebaza nze nazaala abaana 11 batano bagenzi yenkyalinawo sikyalinawo bino ebyogamba nti ali ngo tuzaawo enensiko nze nasimba gyeziri. Okay, byebyo bibadde ebigambo bya taata. Agambye ensigo ya Simba wabula wabadde akyogera eriiso alikubye emabega ku muwala we. Muwala we abantu abasinga gwe babadde batunuulira amanyikibbwa nga mukulu wa Helen. Eriiso eryo alikubye emabega
ku muwala we bassebo ne bannyabo oyo era bassebo ne bannyabo ensi etegereddewo nti yono taata gwayagala babeere nga bawa ekifo oba bannakalangala babe nga gwe balonda. Bassebo ne bannyabo nze oluwulidde statement eyo nfunyemu okweraliikirira nti tuli likely okuddamu okufeesinga saga gye twafeesinga nga Honorable Segirinya Muhammad yafudde. If you remember very well, mu kwogera maama wa Segirinya yavaayo n'akwata akazindalo n'agamba nti abadde asaba ekibiina kya National Unity Platform kiwe Luswa Luwemba kaadi kubanga abadde ayambako Segirinya. Kwali kusaba kwe ogutaali musango, because mu nsongera abasinga bagenda ne beerabira nti ekibiina kya National Unity Platform kiyina emisoso n'emitendera mwe kiyita okukola emirimu gyakyo. Okulonda omubaka addamu kiikirira Kalangala omukyala, amaanyi gali mu bantu b'e Kalangala, wabula okulonda agenda okukwatira ekibiina kya National Unity Platform kaadi mu kalulu kaneeno, amaanyi gali mu kibiina kya National Unity Platform okuteekateeka emitendera buli omu w'alina oyita. I don't want us to have a belief or a thinking nti statement egenda kukolebwa bukolebwa then ekibiina kitambulire ku ntoli oba ku bigambo by'oyo abasabye. I don't believe. Era omu kwabo oba oyo famire gwebadde etunuulidde tobeeramu n'endowooza nti ogenda kujja mu kibiina kya NUP omale gakwata kaadi nga values ne norms z'ekibiina tozituukiriza. Yes, omukyalo ono simumanyi nnyo, muganda w'omugenzi. I don't know her, that is the truth. Simanyi oba abadde mujjumbize mu kibiina kya NUP, I don't know. Naye there are possibilities and chances of her having a card. Right now, wetutunulira ku bantu abandiyagadde okukiikirira oba okujjuza ekifo oba okutwala ekifo ky'omugenzi. Wobala statistically ono omukyala muganda w'omugenzi nga gwe bavuddeyo gwe basowoddeyo alabika essaawa zino asinga abo bonna abatannavaayo max. Ekimusinza nti ono muganda wa mugenzi, naye teweerabira ekibiina kya NUP kyo kiri unpredictable nti famire y'omugenzi Segirinya yasaba naye NUP neteekawo emiwaatwa buli omu alina oyita. Wabula twalaba omuntu eyali yakajoyininga ekibiina kya NUP, simanyi oba muntegeera, Honorable Nalukoola bw'ajja awangula akalulu kano. Kati kino kikutegeeza nti naawe gwali eyo wa NUP alowooza nti it is a must because Helen omugenzi okufuna kaadi naye alina be yavuganya nabo. Kati nabo bali bagamba mukisa guli waneeno tugende tuweyo kaadi. Kati nabo balina endowooza egamba nti ono ayinza okuba tabadde mu kibiina ate ffe tubadde mu kibiina. Oba naaba mu makaadi nammwe muteekewo embeera ekibiina kya NUP kize nga kikola ebintu kisettinga precedents ezijjanga ziraga abantu nti everything is possible. Everyone thought Magala Umaru eyali loyal to the party aludde mu kibiina yali asobola agenda twalako Nalukoola kaadi, nange gwe nali mpagira. Abala bali balowooza Luswa Luwemba naye aludde mu kibiina ate nga abadde akola ne Segirinya nga ne family ya mwendoosinze agenda twala kaadi. NUP is very unpredictable. Twamaliriza nga Nalukoola Elias Luyimbazi eyali ayise mu mitendera gyonna ng'asinze ne banne abakenkuseeko yatutte kaadi ya NUP because e Kalangala right now amazima go gwe bawa kaadi ya NUP
yagenda otwala, yagenda owangula era yagenda okudda mu bigere by'omubaka Helen Nakimuli. Njagala owulirize okwogera kwa muganda w'omugenzi oyo gwe babadde basongako ayinza okuba nga adda mu bigere by'omugenzi. Tukomewo tuvaawo. Parliament byonna byetubeereddewo, byonna byetukoledde, munzikirize neyanjula amannya gange kubanga essanyu lyasoose ku mbugaana badde mpulira nga nina okwebaza. Amannya gange nze Nampala Irene, mwana omukulu mu kiseera kino. Nze mwana omukulu Katonda gwalesewo olw'ekisa kye owa Father Christopher Walusimbi, nga mbadde era omuto wa Nakimuli, omukulu wa Nakimuli Helen musingira ddala emyaka. Wewaawo abadde ampeera ddala ekitiibwa nga mukulu we, era ebiseera ebisinga nga bamugambye empisa kituufu. Abadde ayagalanga nnyo okunfukaamirira nga nzijukiriza mujjukize nti oli mukama wange Nakimuli, buli bye bamwogeddeko bituufu. Nakimuli nga bwe kituuka ku kintu kyekalangala, bino byonna bye tugamba nti afukamidde akoze ki olwo ate ng'abyerabira. Eriso ng'alikanula ng'agamba ngambye kino, ngambye nteekwa kukola kyota, twale tulowooza wandikoze ekintu bwe kiti ne bwe kiti, ekyo kyolowooza. Naye nze mbadde ja kirowoozaako edda, naye nze nga Nakimuli mbadde ngamba bwe kubanga abeekalangala kye baagala, nga tafaayo lwakuba omuganda wongambi ng'afaayo olw'okuba abeekalangala baagala ki. Mwebale kwagala Nakimuli. Twazze nga nze simanyi nti nyinza okwogera essaawa eno abasinga mwandabye kubanga Nakimuli yakutukidde ku nze, yakutusenze muliko nga tunyumya bulungi, nga tuwogera bulungi, n'agenda mu theatre n'atasobola kuzuukuka, yakomyewo tayogera. Bwe nayogedde bwe bangambye nti Nakimuli agenze, ne mugamba Mukama tukwebaza obulamu bwa Helen kubanga alese omukululo. Abantu ffenna gwe tubadde tetusuubira nti ali kukola, tetuwa kisuubira. Bamunyooma olw'endabika, bamunyooma olw'obuto nga bwe kyayogeranga, n'abadde disprovinga, bonna yabadde disprovinga. Naffe nga family mwe tutwalidde twamugamba nga Nakimuli ogenze naye kino nokisobola, nagambye kisobola, nje kisobola. Nze ngamba nteeka okukisobola, gwe nali nkugambyeko nenkulima kityo nimbanga. Bwewayitawo omwaka ti bwe nakusuubiza kyensuku nakusuubiza nkikoze nti okiyisizaawo. Nze nali nsuubira wali ogenda kuba wali emabega, nagamba naye okiyisiza, ne mugamba okiyisizaawo. N'olwekyo tumwebaza, mwebale nnyo abeekalangala okutwaniriza. Emitima gyaffe mwaginyigidde wali ku mwalo, nze we nagumidde. Bwe mwazze nga mutugoberera nga mutuyimbira ennyimba, banange nagumye. Okumenyeka kwe nabadde nako nempulira nga nzizeewo nga munkumbyebumbye kubanga nabadde mmanyi taata agenda kutulola ntya, naye nawulira okuguma mu mutima ne ngamba taata bamaze omuddaabiriza. Mwebale, mwebale, mwebale abavudde ku bizinga byonna okwerekereza byonna. Kino mukikoze lwa Nakimuli, gyali musanyufu. Nakimuli Mukama amuwumuza emirembe. Twebaza taata okutukuza mu mpisa gye batusiimiramu. Twebaza taata okutukuliza ddala mu mpisa gye batwaniririzaamu. Bantu bagenda yeggwe gundi yeggwe muganda wa Nakimuli, munange tusanyusa okulaba ng'omuntu omulaba kyayogera kyalabika. Owewaawo agulumizibwe nnyo Mukama Katonda waffe atuukiriza byonna, ajja kutuukiriza okwagala kwammwe n'okusaba kwammwe, byonna tubireka mu mikono gye. Twabadde mu ddwaliro Nakimuli Helen abadde ne fibroid, n'ebizimba buli bito. Yali alina okulongoosebwa nga n'okulonda tekunabeddawo.
naye ne bakwongezaayo olw'okuba yalinamu clots. Kati clots bwe bazijjanjaba ne zikendeera ne bapoozinga ebizimba bino mu ngeri y'ekisawo bamulongoose nga akalulu kage bakoze kye bakoze ne bamulongoosa ne bamutwala mu theatre ne bamulongoosa. Kakati bwe bamulongoosezza ebbanga lyayiseewo nga bamusirisizza yenna n'akomawo nga bwe yakomyewo ne kitatuukirira naye nga bamuggyemu ebizimba ebiwera go ge mazima kuba nabirabye bamuggiddemu ddala ebizimba ebiwera. Kakati n'olwekyo kye tusinga okwebaza Mukama nti tulindirira lipooti nga bwe baagitugambye era tugyagala era tugirinze. Tumanyi byonna bye bannyonnyola ffe kye tulinda kiva mu kamwa k'abadokita abamukozeeko kuba bye tulina bye twetaaga byonna nange wendi okuweereza abantu nga bwe munsabye. Erinnya lya Mukama ligenyezebwe. Okay. Kakati nno byonna nga bigenze maaso nga bw'obiwulidde oli Munnayuganda, enkola ez'ekibiina ekya National Unity Platform bangi ababagoberera ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda bategeera bulungi nnyo butya omuntu agenda okwesimbawo ku tiketi eya NUP bwafuna kaadi eyo oba bwalondebwa. Kaakati nno taata atugamba nti teyasiga nsigo emu wabula alina ensigo endala era bannakalangala amaze yo okubeera nga oba oli awo abannyonnyola ensonga nti abaana teyazaala omu wabula waliwo akakuŋŋunta ate mwe tuyita gurawundi enakkiriza kyekisookera ddala. Gurawundi bwebanga ekkiriza eyo nno nsonga nkulu nnyo eri taata ku bigambo byayogedde eri omugenzi n'omusikaawe. Ekyokubiri bw'anaabanga azze mu kakiiko aka Electoral Commission aka National Unity Platform ako nno nga ke kasunsula okumanya obuzito bwe waggulu mu bwongo, ebibuuzo oba obiyise otya, empapula z'ogenda okutwalayo ntuufu si ntuufu, okwesimbirawo, olina requirements ezeetaagisibwa akakiiko k'ebyokulonda munda mu ggwanga Uganda. Ye abaffe gw'osaanidde byonna ebyo NUP ate yeebitunuulira naye nga ekosa ebitundu 4 ku buli 100 era nga bwe mwalaba enkola bwe yali 40% eyekolebwako kakiiko ka byakulonda aka NUP nga ate 60% was ku ground abantu bakkiriziganya nti yes oyo gwe tuwagala gwe mbamuwa kaadi yaffe. Kati nno ebyo tubirindiridde wabula njagala nnyo nsooke nkuyiseewo nkujjukize Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa ono ate eri Antama omukyala omuzibu ddala munda mu ggwanga Uganda era ngenda kubeera nga nkutereyo akatambike wabula nga sinaba kubeera nga nkusiibula. Waliwo Kapiteeni Sula oba munnamagye Sula ono yafa yaleka asize olutalo n'omusajja omunnamawulire lwenjagala okubeera nga nalwo ndukuwa omanye nti ne bannamagye bantu ate babeerako abantu baabwe ate nabo bafa naye bw'obanga ofudde ng'obadde munnamagye legase kijoolekedde abantu bo emabega. Kanfe wa Hajati Nakalembe nkutwale munnamagye ono eyafa nga akaguddeko naguno gwaka abasajja bakyamukubira emimiro n'okumukolimira. Salamu alaikum. Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa waliwe nkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Ngenda kwogera ku musajja oyo Kapiteeni Sula Sserunjojo omugenzi bye mubadde temumanyiiko obulumi bwe yanteeka ku mutima ng'omuntu n'abantu abalala bannange bangi nnyo akaseera kabeeredde RDC. Ababukedde TV ebintu bye ngenda okwogerako byonna mwanteekanga mu mawulire
njagala mugende mujjeyo story gye mwanteeka mu headline mu gataliiko nfuufu ng'omusajja oyo yazze n'abakyamu batulugunya abantu era babasibye ku ttaka ly'e Bujowaali. Abaabukedde olupapula mujjeyo nammwe amawulire ago mugakomyewo olunaku olw'enkya ge mwanteeka ku front page nga ntaasa abantu omusajja oyo mu 2013 be yali asenda mu bukyamu ab'ettaka. Nategeera Sula Serunjojo kapteni mwaka gwa 2011 nga RDC we Kasangati. Nafuna story gye nakola ku Radio Kingdom program afere b'ekibuga gye nakolanga nga program eno yali erwanira abantu be bafeze oba be babba. Nentegeera nti RDC yali akwataganye n'abafere ne basanga omukadde omwe nakweraawo wansi w'ekisaawe gwe bajjako ettaka yiika 2 abasajja ne beefuula mbu be ba Land Road ne bamulekera hafu yiika ne basenda ebintu bye ekyaviirako omukadde oyo okufa pressure. Story yo bwe nagikola ku radio Sula Serunjojo bwe yawulya programu eyo nga bamutegeezezza yankubira essimu n'ampooninga nga bwe zijja okufuna ekizibu. Bwe yakikola ekyo nange mu kutya nakubira Tamale emirundi essimu nampa omukisa okumusinkana wali ku kizimbe kya Yuga Chiki odi Kampala ne mwitiramu ne mulagana ebwino konze ebiwandiko bye bakozesezza sibebo nannyini ttaka mulala Tamanyi mirundi konze naye omusajja ono ampooninze ate muzibu. Tamale mirundi yanconnectinga ku mwami yali akulira ba RDC baali bamuyitanga Kano Jacob Asimwe. Jacob Asimwe ofisi ye yalinga wali maaso ga parliament. Oyo musajja Jacob Asimwe yali musajja mulungi nnyo simanyi oba akyali ku nsi kuno. Kubanga yampuliriza n'akwatibwako konza amazima gaga n'ettaka omukadde bamusenze yafudde naye mu bukyamu abo sibe babadde bannannyini ttaka. Yakwatibwako konza ate omusajja ampooninze. Mu weeks 2 Jacob Asimwe yali amaze okukola transfer ya muntu ogu oyo omusajja n'amujje Kasangati n'amutwala ebuyiko 2011-2012 awo. Wayita emyaka mwaka gumu n'ekitundu mba ndi awo omuntu nga nkubira essimu angamba Maganda tukumanya olwanira ffe abantu be bafera ku mataka tulina abasajja RDC wane Ebujowaali atakimanyi kyekyalo ekisooka bw'oba wakava ku Nairo okuta oluguudo lw'Ekayunga nga waliwo ettaka era yiika 18 RDC ateere yakavu e Kasangati mu misango gya ttaka eri naye ali ku ttaka yiika 18 akwataganye n'omukazi omusoga yafuna leetaazi ng'Omuganda ne yeefuula nti ye muwala w'omugenzi eyalina nnyini ttaka eryo yaleka omwana omu bali mu kujojobya ekyalo Kiramba bakisengula awo ku Nairo bafunye ne investor agenda obawa bilioni 7 2013. Bwe nafuna amawulire gano nensitukiramu nengenda eyampa amawulire gano bamuyita Anita Tumwine lawyer w'ekitongole bakiyita Uganda Registration Bureau Services. Bwe yampita n'agamba Maganda mu kooti abantu bano batulemye naye gwe ku radio osobola balwanyisa konze kale natandika okunoonyereza ku mukyala RDC gwateese mu maaso nti ye administrator era ye mwala yeke yazaalibwa owa kitaawe omukyala oyo nga bamuyita Nancy Kombi kiraga Muganda wa Nsenene era ng'agamba basibuka mpigi. Bwe nanoonyereza ku leetaazi zino nfu omukazi ono nga tabeerangako muwala w'omusajja yalina nnyini ttaka eryo ng'ebyafaayo biraga nti ettaka lino lyali liriko omusajja yalina nnyini lyo naye bwe yaligula mu myaka gye7 teyasobola kulikyusa kuliza amannya ge kati bano nga balina obukodyo banoonyereza amataka agaludde nga ebyawandiikibwa ebyapa byabwe tebikolebwangako oli n'avaayo n'agamba ffe bannannyini RDC bw'ekyo yakola. Ogenda okunoonyereza ku mukazi ono mu bufunze omukazi nga yafuna leeta za administration wa Nsenene nagendo kizuula okufu amazima ng'omukazi musoga azaalibwa wali Kasolo Kasolo abantu beyiganga mumanyi profesa wa Foyo azaalibwa Kasolo ng'omukyalo oyo wa mu family eyo. Okutuuka ku mawulire ago nava wano nze nengenda ekibuli omukazi ono Nancy Kombi gye yali asula mu myaka gye 68 mu batuuze amo namalamu ennaku 2 nenfuna omuntu ampaliidi nti omukazi si Muganda omukazi musoga weewammwe. Kwe kutambula bwentyo nentuuka omukazi paka bwe natuuka mu maka omukazi ono gyazaalibwa ne mbali kodinga ono ni baba waife ebifaananyi ebindi biibino mwaba waife wano aba kibuli eyo ayalwira okwidha ebifaananyi ebindi noono wano n'ebindi noono wano nga byonna byonna mbiri kodinga bwe namala okufuna ebyo byonna byonna ebiraga nti omukazi leetaazi yafuna nga yeeyita Omuganda si Muganda famire temumanyi. Nagenda okumaliriza okunoonya famire entuufu eyali ey'omugenzi nannyini ettaka eryo ng'eri wali mu bbuto bayita mu bbuto bweyogerere
eyali family y'omusajja yali nannyini ttaka eryo. Ekyo nakikola mu mwezi gumu n'ekitundu. Nendeeta findings zange eri Anita lawyer. MP gwe baali bayita Onyango Kakobo w'ekitundu bwe yawulira amawulire gano ng'abantu bulijjo babadde amanyi bananyi ttaka abali mu kusengula abantu ebintu ebyo bya fake, nankubira essimu nampita. Nzijukira yampa $5,000,000 n'agamba thank you so much. Bwe nategeera amawulire ago ng'omukazi ono gwe ngenda okuswaza nzala n'okunzaala musoga, nakwata essimu n'enkubira omukazi ne mugamba Mukaire tyenda akuswaza family gy'ovaamu ey'abaprofesa muli b'amaani. Bwe naakola ebintu bino ku radio n'erinnya ly'abaprofesa ne munno oli eyali RDC ow'Embalala mugenda kuswala. Ekyaddamu okunvugira nga nkubye essimu yali ssimu yange kuvuga ng'ono amponinga nga bwe ngenda era okufuna ebizibu. Jjukira twali naye buzibu ekasangati kati ate eri n'eri nayo. Okugenda okumaliza bye nazuula ebyo nembiwaako tamale mirundi. Nembitwalya ne Jacob Asimwe Kano era n'agamba mwana gwe. Konze it is the same man. Naye ankubidde essimu amponinga. Yagamba don't worry. We are going to tame her. Oyo omusajja Kano Jacob Asimwe yali musajja mulungi simanyi oba akyali mulamu ku nsi. But that man was so good. Kubanga mu weeks 2 RDC yali azze n'abantu okukola ki okutegeka bajje basende ekyalo. Bangi babakutte babasibye mu makomera. We nakubira tamale emirundi nangamba omanye ekyokola. Genda mangu nnyo nga tebannatuuka enkya. Gwe keerayo okusooka osoloza abantu ne chairman mugamba abantu RDC bwajja n'abantu bonna abagenda osenda mukwate ebisi Bukedde TV amawuli ago mwagaliko nali mu jaketi ya black ne munkwata nga abantu balumba RDC ne jambi yanganza ate ntandise okumulwanira abantu tebamutema. Bukedde olupapula mwanteeka ku front page yammwe nga ni mu jacket ya black. Omulamu agwa omutwe omukulu gwali nti RDC babadde bamutemera mu bufere bw'ettaka. Amawuli ago bwe gafuluma munaku 2 State House n'eswala. The same RDC mukama we Jacob Asimwe Kano n'amulaba ne bamuwumuza ku RDC okuva ku olwo mpaka saawa eno. Omusajja oyo yafuuka omuzibu ennyo mu bulamu bwange. Ettaka baali bamaze dde okufuna omuchina gwe balagambu ono Nancy Kombi yamuwaako ssente aligula $7 18 acres zitambulira ku nnyanja ku kyalo Bujowaali. Mugende Bujowaali n'ekifaananyi ky'omusajja oyo mulaba abantu bambi bye bamwogerako. Yasibye abaana b'abantu batta emmere y'abantu ebizimbe by'abantu babimenya. Omusajja oyo mu kumutya teyakoma okwo bwe nakola ekyo yajja ku radio gye nali nkola Kingdom n'agamba mukama wange Bishop Kiganda ono bw'otomukuba ku radio bagenda jiggalawo ninze mu 7 nga abadde n'ekyo olw'okuba yali mu lutalo. Ngenda okujja ku radio bansa moninga konze bannange program era nagikola bibi n'ebituufu nenyonyola mukama wange Kiganda. Tewayita bbanga waswa na musisinkana emukono n'angamba oyo omufere gwe baali bakolagana naye kuva dda atambula naye n'agamba gwe Maganda twegendereze. Amaka gange nga nakazimba amaka gange gasooka ga buvubuka 2013 nava mu nyumba yange nenjireka nenzira mu bupangisa anti bamaze okutegeera gyembeera. Nali n'emmotoka nga bagitegedde nenkwata emmotoka eyo abamanya ekitebe kya NUP waliwo garage eri mu maaso wali ng'ovudde kwani ku Maristops bagita Shanghai emmotoka bagitegedde nengenda nenjikweka mu garage eyo. Muganda wa Isa Kikungwe yali MP be bananyiri garage eyo n'emmotoka simanyi oba yagiguza nateeka emmotoka eyo nga ntya bagenda kunzita. Emyaka 2 oyo Haji nankwa konze tunde emmotoka z'olimpa nzika yampayo ba milioni oba zaali 7. Omusajja oyo yanteeka ku mbeera embi. Waayitawo akaseera mujjukire ku Kingdom FM nali kumpewo ku ssaawa 4 ez'ekiro ngenda okumaliza asikali ngajja waliwo abasajja abaze ne bodaboda 2 naye omwali wali wansi alabikanga musirikale natya olw'okuba manye ebigenda mu maaso n'enkubira IGP kati Tanuyi Steven mumubuuze nga ye RPC wa Kampala North konze waliwo omusajja ajje wano balabika bakyamu bagenda okwata omusajja oyo ng'alina pisto bamutwala ku polisi y'Omuwino bugenda okeera enkya nze netegeke ngende ku odi Kampala okola statement nga bagamba omusajja order yazze bamutadde. Tugenda okusisinkana ne Tanuyi nzizo okutegeeza olutalo lwange n'omusajja ono lwaggwa lutya. Kapteni Sula Serunjeje omugenzi era mwe abantu abali eyo bw'oba owulira nti toyagala omuntu wo ng'afudde tumwogereko kola ebintu muwa amagezi akola ebintu 2. Ekisooka mugambe takkiriza kufa. Ekyokubiri mugambe alekere okukola ebikolobero ku bannansi naye ebyo 2 bw'aba talina kyatakozeeko tugenda kusigala nga tukozesa omukisa ng'ofudde okuba nti naffe tufuna omukisa okwogera ku bikolobero by'otukozeeko.
singanga Captain Sula Serunjoji abantu tebavaayo ng'oyo oli ani Kanso Anita okuntuukirira noonyereze ku kyapa kino yali amaze ekyalo ky'ebujowaali actually zaali eka 28 sina 18 yali amaze ekyalo naye ng'akimanyidde ddala bakozesa omukazi eyali yeeyita Nancy Kombi ng'omukazi Musoga omukazi agamba azaalibwa Mpigi ng'omukazi azaalibwa Liiganga Kasolo alaze yafuna letters of administration yenfu nga mukazi ono alaga nti nettakero lyali lya kitaawe yafa mu G7 nga tannalikyusa ate yazaala omwana omu yekka naye nga RDC ye yakulembera operation eyo yaleeta poliisi yaleeta amagye ne bakwata abavubuka ku bujowaali awo kati tusobola kusirika nga mubadde mu bulamu bwamwe nga mutuusa ku bannansi ebikolobero ng'ebyo gwe ng'okutambulako mu bulamu omuntu abadde akumanyi weyita nze nize president kati singanga ebiseera ebyo tewaali bantu nga Tamale Mirundi kuba Tamale Mirundi ye yali omwogezi w'amakago bwa president ate nga mukwano gwange ne mutuukirira nangatta kwoyo omwami gwe nabagambye Jacob Asiimwe omusajja yali afaayo era nga ategeera awuliriza bulungi yali musajja mutono kyenzijukira yali ayambala galubindi yali muddugavu oba yaŋŋamba amakage gali kuba twanyumya naye lumu naŋŋamba oba amakage gali ludda lwa zirobwe oba ku lw'ezirobwe omusajja osimanyi oba kyali akyali mulamu ekintu kino kyaggwa kitya bwe namala okuyingira mu nsonga eno nga RDC abantu abavubuka abasibye asazeewo olunaku gundi bagenda kusenda bantu Tamale Mirundi nampa amagezi nga bwe nakutegeezezza nengena nenteeka essimu Tamale Mirundi yakuba essimu nenjiteeka mu lawudi n'akomandinga abantu nti mwerwaneko eyo sitole bwe yavaayo bukedde nejja nekuba omutwe omukulu ku lupapula nti RDC babadde bamutemera mu bubbi bw'ettaka agataliiko nfufu ne ganteekako era nga nze mwennyini nzaabiriko State House n'eswala kwe kusitukiramu netuma omukyala bamuyita Kichoncho mugende mu State House mubuuze omukazi gyali eyo mu State House oba akyaliwo simanyi bamuyitanga Kichoncho nga looya wa General Museveni mu nsonga ze by'amateeka mu State House nga amaze okujjayo ripooti ene kuba RDC aswadde ne balyoka baweereza oyo looya Kichoncho ne ttiimu y'abantu babalinga 6 ne bajja ku kyalo ne bakuba olukuŋŋaana era baatuyitamu ne bagamba mugambe abantu olunaku bwe luti State House egenda kujja MP Onyango Kakoba n'aweereza abantu ababaka okuba nti babuulira abantu ekyalo kyonna abantu ne bajja n'abakulembeza ab'omuluka n'abegombolola abantu abava mu State House nga bakulembera omukyalo Kichoncho kwe kutegeeza bannansi nti RDC byabadde akola bikyamu temuva ku ttaka lino era RDC takyaddayo kujja kulinnya wano byonna byabadde akola bikyamu era tugenda amateeka gagenda mukolako era okuva ku olwo oyo Captain Sula Serunjoji ne bamugoba ku RDC ebuyikwe okuva olwo taddangayo kubeera RDC mpaka saawe no yafiiridde naye nga ekyamuleetera ebyo byonna bubbi bw'amataka kukolagana n'abafere Sula Serunjoji afudde musajja mugagga nnyo weebuuze mu bwa RDC nga yali mu magye ali ku ranka za wansi sente zo yazijjawa naye ate nga akozesa effujjo bino byonna byatuuka okwogera wano jjuuzi Kyagulanyi tasobola kujja fune tumusaluti nga tetusobola kumukkiriza eyo statement y'abantu abakozi b'ebikolobero abalina endowooza nti General Museveni bw'aba tali mu bukulembeze bamanyi bajja kubeera luzira tuludde tubategeeza nti abantu bangi bawagira General Museveni si lwakubanga bakimanyi nti ye mukulembeze asaanidde no naye lwakuba bakimanyi nti obukulembeze bwa General Museveni ye mpuku yokka esobola okubakuuma ne batagenda luzira olw'ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda ye musajja oyo ba RDC bangi bafudde tetuboogerako ba ministers bangi bafudde tetuboogerako kati gwe bw'olaba omuntu wongazze ne tujjayo information yono mulina okukigumira oba seekyo mukome ku bantu bammwe nga bakola ebikolobero ku bannansi nga bakyali balamu tosobola kuba nti mu kaseera kooberedde omulamu ng'olina obuyinza otuyisizza nga misota otutulala nga ffe abatasaanidde n'olowooza mbu kati awo bw'onoofa ngambe Mukama Katonda awummule emirembe never ate nammwe abakyali abalamu zino statement tuzijjayo mubeeremu amagezi okutegeera ekyokukola mukyuse nkiddamu mmwe abakyategeera abalina obuyinza mulina okutegeera nti zino statement ze tukola ziyamba mmwe okuba nti muddamuko amagezi mukyuse mukole ekisaanidde
Timulina kutwala nsi eno nga imwe mu treating abana Uganda bubi okusinga n'ente daime mu biraalo. This is our country. Enensi ya ife tuzira wandi tujja kujja. Ezira igwanga mu nsi nayo na moyagana basoga. Abasoga bali wano. Kati mwe mumanga musalawo okututwala. Ngaffe ebintu ntu ebiri eyo bwembi bemwasanga eyo mutale. Never. We are going to talk. Nze nasoma mawulire zira kyensobola kola munsi okutwala ku okwogera. Tujja kuogera okuva ku saawa esooka paka kwesembayo. Mpaka ngensi yaife eize mu mikono gy'abakulembeze omukulembeze asaanire. But omuntu gwe mukozesa nga okuba nti mpuku yaimwe taida kuba protectinga mpaka ku saawa esembayo. We are going to talk. Natuuko okuba nti nze nava ku radio nalekulira omulimu gwange ku radio nga pressure empitiriddeko omusajja bwe yajja owa pistol ku radio aba Owino police ne bamukwata ate ne bamane bamuta mutayina musango. Bwe nayogera na yali RPC Tanui nagamba omusajja bamutadde ekyaddako buli omu nangamba kati omanyi bagenda kukutta ne designinga ku radio. That is how I left Kingdom FM. Program yali eyamba abantu nenjivaako nga nyamba abantu okuba noonyereza ku byapa okuba noonyereza ku biki nenjivaako nenjireka. Bwe ntyo nga nali nina okwekweka olw'okutya olw'obulamu bwange. Nzijukira omulundi gwange ogwasembayo kulaba omusajja ono Kapiteni Sula Serunjoji 2018. Abamanyi Wakiso waliwo restaurant wabagita Try oba Try. Nali ntudde ndya na bakampa emmere omusajja ono ayingirawo n'emmotoka ye. Bannange nali mu kaseera akazibu okwemulula nziruke mangu mu hoteri eyo nga tannaba kundaba. Nadduka mu hoteri nga sisasudde. Nenekweka abamanyi ekidde ematugga. Nenekweka kuli wabbali ng'ate emmotoka nge njiressaawo. Nindiira paka bwana amala okulya afuluma agende. Naye nga mmutya mmanyi yaneesomera okunkola ekikyamu. Lwaki tubeera mu bulamu bwe tutyo ng'ate bye twogera bye bituufu? Lwaki? Kati saawa eno we are here. Tokyaliwo. Lwaki ffe tutuuka okuba nti mitima gyaffe ate tufune essanyu nga mmwe bantu bannaffe mufudde? Tekyali badde kirungi. Nze abaana ba Sula Serunjoji sibayinaako buzibu lwaki naali badde ensanyuka nga bali mu nnaku. Naye ensobi yo ggwe ng'omuzadde. So tubakubiriza bwe mubanga temwagala tusanyuke. Bwe mubanga temwagala kuboogerako nga mufudde mulina ebyokola bibiri. Leke tokkiriza kufa. Ekyo kimu. Ekyokubiri tereera. Ninze Henry Maganda Matiya Kyowolo otudde. Mutereere mwabalina obuyinza mu bukozese bulungi. Enensi yaffe lujja kutya olunaku lumu nga temuli mu buyinza. Empuku gye mwekwekamu olunaku lujja kufutya lumu nga teriiwo. Luzira tagenda kusaanawo. Musabe Katonda mukyuke oba seekyo mufe mangu. Ninze Henry Maganda Matiya Kyowolo otudde.